nga Parliament ekyali mu nteekateeka z'etteeka erikwata ku baami okusasulanga bakyala baabwe waka buli mwezi olw'emirimu gye bakola eriwomeddwamu omuto omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Soroti Sarah Opendi. Abantu ab'enjawulo balabudde Parliament n'ababaka abawuumye omutwe mu nteekateeka eno nti kuba be balowoozaako Namujinga yennyini agenda okusaanyaawo ensi eno. Ampuliriza omulimu omukulu mu Parliament ababaka gwe batumwayo okukola bwe kuyisa amateeka agalungamya ensi eno, era amateeka gano bagakola ku lwa bannayuganda bonna okutwaliza awamu newakubadde gabaako be ganyigiriza n'abo be gayambira ddala ku nsonga ez'enjawulo. Wabula akulira abakazi mu ssaza Lekezia Katolika ery'e Masaka wakanyizza abalina endowooza eyo, era agambye nti singa kinaakolebwa okusinziira ku misango n'obutakkaanya buli mu maka obuva ku nsimbi kyakwongera obutabanguko mu ggwanga lino. Mukyala Imelda Muwonge agamba nti ekisanja kyonna bakimazeeko nga bali mu kutawulula ntalo mu maka, naye ng'entalo ezisinze zibadde zivudde ku byanfuna na byansimbi. Era agambye nti bamazeeko ekisanja kino eky'emyaka 5, naye ng'egimu ku mirimu gye basinze okukola kubadde kutawulula ntalo, era amaka mangi gasaanyeewo olw'ebyenfuna. Nze ku lwange kyendaba nti wabeewo okuteeseganya mu maka. Omukyala agambe ku mwami ti naye bannange obuvunaanyizibwa nga busuuliddwa. Ate era n'abakyala abamu bwe bafuna ssente ebyo babyerabira. Obufumbo, kuyambagana, kubeeragana, kwagalana. Muba baaluganda kuba mumaze okuyunga. Abaana bammwe baba babiri so si mwana wa musajja mwana wa mukazi. Abantu ffenna tubeere bumu, tuyambagane mu bufumbo bwaffe. Nze kyekintu sikirabamu makulu ku lwange kubanga kyekola kyokka Katonda yakitonda. Omwagalwa wo kikkakatako okumuweereza mu byonna, kumuyonja, kugolola, kwoza, kumuyiyiza akamere k'anaali omwami. Naye aba omukyala gw'onoonya ne ky'onoofumbira omwami gw'okiyiiya nga kitukakatako okuviira ddala ku bajjajjaffe ab'edda. Ampuliriza obufumbo obukolebwa omusajja n'omukazi y'ensibuko y'obuwangwa n'ennono naddala mu ggwanga lino, njakosa n'eddiini abasinga ze tukkiririzaamu. Omukungu Levi Katuusi Sempiira akulira ebyobuwangwa n'ennono mu ssaza ly'e Buddu olwawulidde ebigenda mu maaso ku tteeka lino mu Paalamenti, emmotoka yagivugiddewo yogayoga ku Radio Buddu atuuse eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo n'alabulirawo abakiri emabega nti kino kikontana n'obuwangwa n'ennono eza Buganda. Wano mu Bwakabaka bwaffe tulina kye tuyita ennono. Ennono gaba mateeka. Amateeka ago gayinza okuba tegalina bwe gawandiikibwa naye nga gamanyiddwa, nga tumanyi bulungi nti nno omusajja tabuuza ng'afukamidde. Ekyo kya nnono. Omukyala abuuza ng'afukamidde, omukyala yambala gomesi, eyo nnono. Ekyo tulina amateeka agaffe agaakolwa nga si mawandiike kyokka nga gayambako Omuganda okunyweza obuwangwa bwe oba okuweesa obuwangwa bwe ekitiibwa. Kati nga obufumbo. Mu bufumbo waliwo ebintu bye tuyita kankowe ekyokulabirako ng'omwandu. Omwandu bye by'obugagga ebigabanibwa nga nnyinimu afudde. Ono era agamba nti amaka mu Uganda singa ababaka ba Paalamenti banaatandika okugassaamu empisa z'abazungu abalina obuwangwa obw'enjawulo ku bwa wano, boolekedde okusaanyaawo ensi eno eyazimbibwa nga beesigama ku nnono n'obuwangwa obwa wano n'abazungu bwe beegomba. Ssaabasajja alina obuyinza obukyusa enkola oba ennono oba ekintu kyonna kyonna ekibeerawo okusinziira ku mulembe ogwo gw'abaafugiramu. Kakati ye alina okuvaayo n'atulambika kuba ye kitaffe. Naye bannaffe abagaa nti balwanirira eddembe ery'abakyala, simanyi ery'obufumbo, nti omukyala aweebwenga ensako mu bufumbo. Olwo biri bye twawaayo nga tugula omukyala oyo nabyo bikomewo. Olwo omwami bw'anaatandika okuwaata omukyala atwale ebintu eby'okugula omwami gye bazaala omwami. Tulowooze nnyo ku bintu ebitukwatako ebikuza obuwangwa bwaffe okusinga okubutyoboola. Ampuliriza oyinza okwebuuza bo bannaddiini bagamba ki ku kino? Kanoni Patrick Simbowa akulira obusumba bw'e Masaka mu bulabirizi bwa West Buganda Diocese bw'abadde atunnyonnyola empagi ezikuuma amaka, agambye nti singa linaayisibwa bajja kuba tebamenye empagi y'amaka yokka wabula n'ey'amasinzizo gonna, kubanga n'ebirayiro abagole be bakuba nga bali mu masinzizo bijja kuba tebikyalina makulu. Ndowooza nti eyo nteekateeka ya mulabe eyingidde mu nsi, eyingiridde institution y'amaka n'obufumbo okusaanyizaawo ddala ekitiibwa ky'omuntu mu maaso ga Katonda, ate era okusaanyaawo ekitiibwa kya Katonda mu maaso g'omuntu. Eyo nteekateeka ekoleddwa obulungi kubanga ebyawandiikibwa byonna bitulaga nti omusajja n'omukazi
bafumbiriganye mu ngeri ya kuyambagana. Kati ndowooza nti ekyali badde kikolebwa ate nga tikikolebwa na ku mutendera gwa ggwanga, kiteekwa kukolerwa ku mutendera gw'amaka. Abantu bano buli muntu okuyiga okuzannya rolo lye bulungi. Nze wake wange enjoza kati omukyala nsasule nfumba nsimuula ennyumba njala obuliri kati omukyala nsasule mmanyi nti mu buli ngeri yonna tuteekwa abeerawo omulimu oguliwo yagukola. Kati ekyo kiteekwa okuyigiriza abantu. Ono abadde atasalikako yadde omusale agambye nti paalamenti yandibadde ekyusa mu ngeri gye yisaamu amateeka bafuba okulaba nga buli tteeka lye baleeta litebenkeza maka omusibuka abantu be bakiikirira okwetoola eggwanga lyonna. Amaka baba bagajje ku mutendera gw'amaka ffe ge tumanyi agalimu okutya Katonda, agalimu okuyambagana, agalimu okuzaala abaana ne bagitwala ku institution y'abamalaaya kubanga abamalaaya bempulira nti bo basasulwa buli omuntu lwabeera naye oba lwamwetaaga. Kati ku mutendera ogwo buba bwonoonefu oba buzze mu lulyo lwaffe ng'abaana b'abantu. Ono agambye nti singa amaka gabaamu entalo eggwanga lyonna terijja kuba na mirembe era buli ekireetebwa nga kyekuusa ku maka kirina kwetegerezebwa nnyo kuba y'ensibuko ya buli kimu. Ababaka kye balina okukola kwe kusooka okuddayo ku misingi gy'enzikiriza zaabwe kubanga teri mubaka ali mu palamenti nga talina nzikiriza mwagwa. Yeebuuze ekyo bwe bakikola kijja kubawa ekyokuddamu. Ekyokubiri baddeyo eka teri mubaka ali mu palamenti nga yava mu ggulu n'agwa. Buli mubaka alina famire mwava, alina background ya famire. Oba nnafu etya ateekwa okuba nga ali abantu abaliyo agende alabe byakolebwanga bitya okuuma ennono y'omuntu nga muntu okwawukana ku bisolo ebirala. N'ekyokusatu ebyo byonna bwe biba nga bimulemye akozesa amagezi amazaale teri mubaka ali muntu ali mu palamenti si muyigirize obanga ekyo kirabwa ne mama wange atagenda na ku ssomero. Nze Ssebuufu Matiya ku Radio Buddu.